buli lwotwala ebitonde byonna nti biri ku ddaala limu oba ku ssalimu oyonoona. Ne bwe tubeera abantu twawukana, ne Katonda yatwawula. Olaba n'ababaka bennyini yabaawula, n'aga nti ababaka abamu n'abasinza ku bannaabwe. N'aga tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, ti ababaka abamu bakira abandi. Ababaka abamu we baba bakira abandi, ku lwaki gwe tokkiriza omunno akusinge? Ekitegeeza senga wali mubaka wali jeemedde etteeka lya Katonda nti ku lwaki osinza Nabbi Muhammadi kufa abasigadde bannabbi. Ati buli lwolabanga munno akusinze, sigala nga oli mutebenkevu era emmeme tezimba. Eyo essuna ya Katonda ekiraga nti bwe kityo bwe kitambula naawe wennyini be yakusinza b'osinga nga yakusitula eddaala kubo yakuwa by'ataabawa bangi nnyo, nabo banyiige. Kati eyo embeera Katonda gye yakolemu ebintu bye, naye ggwe musabe akuwe ewalungi era weyagalire wakutadde okolerewo ebirungi ebijja okugasa ku lunaku olw'enkya. Era eyo y'ensonga nekuba nti ejjana naye eyawukana, ejjana esiŋŋana, ejjana esiŋŋana. Era bw'olabanga waliyo ejjana, bw'osoma amadaala g'ejjana omanya nti n'abaddu ba Katonda baawukana muki? Baawukana ne mu mbeera ze tuwangaliramu. Kirungi okkiriza endi gundi ansinga, gundi ansinga, gundi ansinga. Era buli lw'otakkiriza ojja kuwangaala bubi, ojja kulemwa n'okukola ebibyo nga ogeya bya gundi, nga otoma Katonda byakuwadde. Kubanga ensi serefu saavisi, buli omu ajjako Katonda kyaba amuwadde, naye ogezangako nnyo 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 ne weeyagalira mu Katonda kyaba akuwadde, ate n'okikozesa bulungi osobole okuyaayaana okubanga enkyofuna ekisingako. Kiringa bw'obeera nga otegese serefu saavisi ku luno n'otuyita nga olina embaga oba ya mwanawo awasa oba afumbirwa, n'otuyita nga ku kijjulu wataddeko muceere gwa kayiso, muceere gwa kifudu, muceere gwa nga kitalo, era oyaayaana nnyo nti bw'otuyita oluddako ate kubeerako basimaati. Eyo embeera yeeraga nti omuntu alinnya eddaala, alinnya eddaala. Luli bw'oba watuweera ku nsaniya nga tolina busobozi butugulira suwaani oba bupangisa suwaani zitumala, ku luno tuwe essuwaani ezisobola okutumala. N'eddiini bwetyo bwekulaakulana. Era mbeegayiridde weewale nnyo, kati omwaka genda kuggwako guno ogw'embala ya Girigori. Mbeegayiridde make sure nti omwaka ogujja tokola nga bwe wadde okola, oba birungi oba bibi. Make sure nti omwaka guggwako guno ogwa Girigori ogujja toteekwa kukola nga bye wadde okola, mu bibi ne mu birungi. Ebirungi sussaawo, ebibi kendeeza. Sijjaga nti byonna bireke, toli malayika, naye kendeeza. Bw'oba obadde otta abantu ku luno vuma bavume. Nze sikyatta muntu, muvuma buvumi n'akola ki? N'agenda. Bw'oba luli wali ovuma nti nze abantu ntunuulira batunuulire kati. You have to change my dear. Ogenda olina okukyusa. Bw'oba wasaalanga ekireera akabbiri, kati bw'omwaka ogujjaga nti obudde bumpeddeko kansaale nnya, yongerako. Bw'oba wangasiibanga 6 zokka mu nnaku eza sunna, kati yongerako olwa Mande. Oba oliawo Katonda n'akuyambye omwaka ogujja oyongereko olwokuna nalwo. Emyaka egijja oyongereko ennaku enjeru. Kati olina okuba nga eva olina kyenji mu life yo eraga nti okulaakulana mu byonna, mu byonna, ebyenfuna, ebyeddiini. Abaana bawumudde bakomyewo ewaka nga goyagala kyose ku max, li wamugamba wafuna second grade, kati njagala ku luno olina kufuna mu grade endala. Omwana bw'aleka
nga musula muyenga noyagala yakubona first grade ate nga naawe okyasula muyenga olwo bagga oripiitinze naawe akusanga mwana wange twavaayo kati tuli kololo agenda okutuuka ewaka nga omwana atulengati dadi hali naawe omugane naawe oyagala otunde ripooti naye ngaekyuse naye gwe tokyuse financially byonna tolina kyokyuse ate oyagala omwana gye ngaakoze eki ngaakyusiza my dear life yakukyuka gweoyagala gamba ndi gwe katonda takukyusa katonda akukyusa everyday okyuka okula ebirowoozo birala ebirowoozo bikula eddiini yaffe ekula yes goyinza okugamba nti eraako ettaano eraako ennya eswala ettaano yes sigala ngaosaala eswala zeezo ttaano naye ngaennongoosa gyozirongoosa si yeeri bw'obanga wasomanga subhanallah 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 kwega wabeerawo okuba nti kati olaba nti ebipapya olina kyolongoosa mu ddiini yo olina kyoteekwa okulongoosa mu ddiini yo bw'obanga wasaalanga eswala zonna ng'omwana amanyi taata awaga nti kati mujja tusaale eswala yakusaala agenda okulanga ku luno omuga tugende ku muziki tukoleki tusaale kati tusaalirawa ku muziki ega waliwo ekikyuse baganda bange tulina okukyuka bwe tutakkirize kukyuka tujja kukyukawo nga tututegedde ate mu bubi twegendereze nga tukyuse ng'ate tetufunyemu kati ekiri beta enkyukakyuka tugikoleki tugifunemu baganda bange nzaako okusaba n'emirembe bibeere ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama oyo yatwagala naye bambi mu kutwagala n'atusabira nnyo n'asaba katonda nti bambi abantu bange tebazikirira bambi tebamanyi yagamba atya kubanga tebakola ki tebamanyi n'abaamukuba bamalayika obajja nga bamusaba tikatonda atuwadde olukusaba okkiriza tubazikirize yabagaa nti mubaleke abantu bange tebamanyi ebyonna babikola byawo butamanya ate ku migongo gyabwe kwalivaako abakkiriza era Baikirima ne bazaalibwa nga bava ku migongo gy'abaani gy'aba Abijahali. Kati the question is, gwe kiriza naawe nti bingi byotamanyi era tomanyi ku migongo gyo tusuubirako abakkiriza ozadde gw'ozadde okimanyi nti abaana bonna boolina oyinza okusanga nga temuli mwana. Tusaba babeerenga bwe twagala, ffenna tusabira abaana baffe babeerenga babeere okusukka ne bwe tukola ki bwe twagala. Naye olowooza abaana boolaba abayaga bakitaabwe bayagala oba banyaabwe bakeera kusaba nti oyo mwana abeere muyaga? Kaakati ekyo nga kitegeeza nti baganda bange hadisi ya nabbi temulowooza sallallahu alaihi wasallam nti yakoma nti oba oliawo ku migongo gyabwe kunaavaako abaki abakkiriza. Gwe olwaleero enkuba ekukubye ng'ojja wano ozze tusome nze naawe twejjukanye. Omanyi ndi wakumeka mu kitange? Nduuza ndi wa 10 oba na 9. Ati bwe mbanga nze ndi wa 19 gwe balaba Ssekkadde bameka bosibidde ku migongo? Gwakyalina abaana 2, akyalina abaana 3. Kati ogenda okwekanga nga ffenna mu mbeera eya bulijjo buli omu wewetunuuliramu omugaso gwo mu famire n'ogaa nti senga baakoma kwoli nze senga wendi. Nina abazadde bennyini batuuka ekiseera ne boogera ti Mungu yannyamba ninzaalayo bano, senga nakoma kubali senga ndi ntya, tembiwulira bulijjo. Kakati nkwewaza okuba nti tolinga muntu asiga ku nkuba eno tusiga naye omulamu Katonda yakola ki? Yagumanye ebinaabala n'ebitaabala yakola ki? Kakati omuntu yenna ogugwo gwakusiga naawe ogugwo gwakuzaala.
anaabaamu omugaso tokola ki tomumanyi. Era mwegendereza abaana, omwana alimu omugaso tomumanyi. Kati ogugo gakola ki gwakuzaala. Bw'omala okuzaala oteeka okukakasa nti obalabiridde. Bw'oba tosobola kubalabirira abo ate tobazaala. Bwe nkusindika okuzaala mba nkusindise kukola bibiri. Kino okukibuuka sigambye nti kola nnyo ozaale nnyo, saagadde kukyogera. Bwe njogedde okuzaala nkugambyeko okwegatta kyo nga nkibuuse. Ebifuula omwana ow'omugaso si byonna ndigenda kubyogera, siyo topiki. Wabula mbeegayiridde abasiraamu mukole nnyo, muzaale nnyo, mulabirire nnyo abaana. Mukole nnyo, muzaale nnyo, mulabirire abaana. Abasiraamu mulabirire abaana. Mbeegayiridde esente muziteekawo. Temunywa mwenge, alhamdulillah. Temubeera mu bikujjuko byakwonoona nsimbi, ziragawa ensimbi zammwe. Nosanga omusajja nga musiraamu azadde abaana, asobodde okulabirira abakyala abatali baana be, naye aganye okulabirira abaana bakola ki bazadde. Abaana tubalekedde abakyala babonaabona n'abaana, ate oluvannyuma twagala nnyo abo abaana nga bali successful. Billahi osuubira otya ensigo okuvaamu ensaano nga togisedde? Gw'olina okusa. Ate mbeegayiridde omuze guno tugwegendereze, buli omu waali asabe Katonda. Abaana baffe bagenda kuba babi nnyo ku bazzukulu baffe. I'm telling you the truth. Abaana baffe bagenda kuba babi nnyo ku bakamwana baffe, ku bazzukulu baffe. Olw'ensonga omwana akuze ng'alaba ye nnyina yamulabirira. Omwana akuze ng'alaba nti nnyina yamulabirira. Teri mukazi ajja mutawanya nti labirira abaana, ajjaga nti ffennyaffe nga yatulabirira. Abaana bwe bajja okwogera, omwana akula ng'alaba kitaawe talina kyaleeta. Omwana ate ekireese obuzibu ennyo, abakyala bennyini batuleetedde obuzibu. Mulowooza nti omukyala kasita alabirira abaana be, teri mukyala alabirira abaana n'atabalangira. Wallahi simulabanga ye emyaka gyange gyennyina. Buli mukyala bw'alabirira omwana, mwana wange nkutaddeko essente zange za kikazi, mwana wange ateekwa okumulaga 100% nti yamukola ki yamulabirira. Ate abaana mujja kubaswejjana nga mutuusa okubaagalamu n'okubasabira nti rabbi ghfirli wali walidayya, wallahi nga yasabira maama we yekka. Kubanga gwamanyimu akalungi asinziire ku ki? Gwe n'okumuzaala tewagenderera kuzaala, wagenderera kweyagala, bakugambireyo nti olubuto lwakwata. Kati ate oyagala akusabire. Mbeegayiridde abasiraamu mulabirire abaana. Abasiraamu mulabirire abaana. Abaana ffe tubazaala naye ntubalekera bamaama. Njagala nkubuulira omukyala yenna asaana okulabirira omwana, okumusomesa, okumuliisa, okumwambaza. Yoyo omukyala gwe wayambako naawe muleba nga amuzaala. Omukyala yenna asaana okugula wadde vesti y'omwana, oba nnika y'omwana, oba okumugulira ekitabo agenda asome. Yoyo omukyala yenna gwe wasobola okuyambako mu kuyonsa, naawe ogwo omusajja n'oyonsa ku mwana, oba n'omusitulirako omwana mu lubuto ku nnaku ezimu nti emyezi giri 9 nange 6 nze nagyetikamu omwana, oba mu kuzaala siteegi ez'esatu nga naawe olinako emu gye wakola ki gye wakola. Ekitali ekyo omukazi oba omulyaza amaanyiza, ate obulyaza amaanya kizikiza mu maaso ga Katonda. Ku lwaki akola egijje bw'omu n'asitula olubuto n'asindika omwana n'amuyonsa yekka n'amuleberera, bwe gituuka ku jjo nimwagala mugabane nti tuyambagana. Audhu billahi minash shaitani rajim. Muyambagana ki? Kuggwa ku saidi eyo ebibyo byoyita okuyambagana, ebibyo ku lwaki wabiyita kuyambagana naawe n'omuyambako. Bw'olaba nga tewasobola kuyambako mukyalawo okumusulirako olubuto,
oba kumusindikirako mwana, billahi tomutawanyanga nti nyamba ku school fees. Oba oli ku haram, oba oli ku haram. Omukyala ne bw'aba akola, gwani yakugamba nti gwe obutasindika mwana wali tolina maanyi. Kwegamba saagalowooze nti alina ensimbi, naawe walina amaanyi. Walina amaanyi. Kulwaki togende muleba seje 3 n'omusindikirako emu afazaali? Kulwaki gwe oyagala omuyiikirize nti olina ensimbi, alina ensimbi, akulabirireko omwana wo? Kijja kitya? Kijja kitya? Babaami tuswala nnyo, tuswala nnyo. Bulaba omwana wo nga zizza maama w'omukyama ng'alina kyamusaba, manya nti oli feriya, manya nti oli feriya. Ekyo nga mwagala okukitegeera, tubeere n'obujja. Olaba otya naawe senga mukyalawo? Okunyooma omusajja kwanyoomebwa mu makaage okusembayo kwe kuba nti mukyalawo alina byatakugamba ng'alaba tolina busobozi bubituukiriza. Bw'owulira ng'onoonya omuntu anyoomeddwa n'afuulibwa ekisiimuulwa, y'oyo omusajja gwe batagambye ebizibu byabwe ng'ate babirina. Bw'olaba omukyala nga takugambye nti ŋŋendako eyo naye ennyumba ya muzeeyi amabaati gaavuddeko, n'obuuza nti owayolaga wangenda boogenda ŋŋendeko mu kyalo nti kiki, tulina bye twagala okukola wa muzeeyi, n'agenda. N'owulira ng'alina baakubira waaye amabaati geejo 28 mutunda mutya, gundi ono atusalekera mmeka, yanguwa ennyumba ya muzeeyi yagudde. Ng'ate owulira ayogera ku simu gwe takugambye, ng'awoza ne bwe naamugamba anaakola ki? Azirina. How do you feel? Yolaba kyabwaza mukwano gwo ebbali, mukwano gwo najja okulaba Hasani. Olaba jasenga obeera ne mukwano gwo naga nti wa nze Hajati aliwo, Hajati yaŋŋambye nti anjagala, nti wuuyo Hajati sula zange nti owadde omwagala, sula nyina bye mwagalira, wamma jangu wano nkubaako amasula. Nadda n'agamba sula nyina ekizibu mukwano ntaasa, eno enkuba efudde emba ekirako gye bagoba mu ggulu, olowooza erese ennyumba ya muzeeyi. Mpaayo obukadde 5 tuneebala inshallah ku end of the month. Ng'akigambye gw'owulira otya Hasani nga takikugambye? Nurudini owulira otya seeka wange? Kati kyewaaliwulidde ng'omwana zizza maama we ebbali, kubanga maama we era mukwano gwo, n'amuzza ebbali n'amugamba nti mami nguliraayo KFC. Tulira abaana baagala nnyo KFC, nange njagala kulya KFC. Naawe kyali kulumye nti omwana okutuuka okugamba maama we nga nze taata we wendi n'ataŋŋamba abeera nyoomye. Kakati ffe tuggulawo omulyango, abaana ne batunyooma. Kwa omwana bw'akusaba switi sirina sente, n'akusaba kino sirina sente, tayinza kusaba KFC. Ng'abunira ng'atandika kagamba balala, bw'aba muwala ng'atandika n'agamba balenzi. Abaami twegendereze. Omukyala baakunyoomya ennyo, bolanga balina kye baagala okukola ewaabwe, ne batuna n'olukiiko n'atakuyitiramu kukugamba tetwagala nti atubula ebizibu, kugamba biri diipu, naye make sure nti omukyala wo bw'olaba gwe mu magezi agagose ng'obeera n'omuti nga guliko ebimuli birungi nnyo, ng'olaba toguwa mazi, owulira otya? Omuti ogwo guba gujjawo ebimuli biba binyirira biti. Ye kambabuuze kino, nze by P5 nalina abakozi 6, naye kati kambabuuzeeyo kano, bw'obeera n'abakozi seeka wange, bw'obeera n'abakozi 5, 6, 4 ng'olaba bakola mwezi gumu 2, 3, 4 kureeti naye nga tobasasula, owulira ogolo kikyo kikujja mu bwongo.
si bajja kubba baba kubba ate bawangala batya gwe omukozi n'akola n'otamusasula ng'alya n'anywa n'atambula alina famire naye esinga neeyiyo nga tumusasula oba osuubira ki namuseeka Hasani ebiri tano golowooza ki exactly kati baganda bange tuleme kubeera n'abakyala nga beewogomye nga Seeka Hasani wagamba kyekiri kyenabaga nti baganda bange nze nyina biriivu nti ndi mufumbo nyina amaka abaana bemmanyi naawe b'omanyi nze nakizuula nti buli mukyala yenna yali alina gy'alaga era kyobulamuze mbagamba mbakubira omulanga mbegayiridde buli musajja yenna na buli mukyala yenna sigala ng'okwana munno bw'oyagala obufumbo butereere Ssekkadde sigala ng'okwana mukyala wo nawe omukyala sigala ng'okwana balo mukyala ye sijja kumwogera mannya ne bwe mba nga manyi sigoogera eyo sunna ya Katonda era muti mukikola ng'abayisiraamu era nze mtunuulira nga nti okusoma kuno bannange bonna abo Ssekkadde ne bw'abaseeka n'atambula mu bali bagenda okumwanjula nti ayise ne mukyala we gundi erinnya ly'omukyala tebalyogera mu bantu erinnya ly'omukyala tetulyogera mu bantu erinnya lya mukyala we tulyogera mu bantu oyogera lyaki kikinga mwewunyi mwemukirabanga kyakitiibwa nze ndaba banjula teseka gundi ayise ne mukyala wa gundi nele ani yabaga nti erinnya ly'omukyala balyogera mu bantu oli bamulanga yekka naye ŋŋamba gwe omwami Ssekkadde ngolo nga bakwanjira tibagambanga nti ayise ne mukyala we Khadija abakyala tebaboogera sirika erinnya ly'omukyala teryogerewa mu bantu mbegayiridde Islamically, psychologically, economically. Sekarashid. Erinnya ly'omukyala wo make sure nti mu by'ozanyirako tolikonako. Tebeetaaga erinnya lya mukyala wo tebalyogerako. Islamically, psychologically, economically. Nkoze bubi kibanyiziza kati ate abakyala n'obutamanya baagala nnyo okubanga bamulanga nebba yalabanga kiringa ekitiibwa baba bakudiguredi nze please omukyala okwogera erinnya mukyala tayogerwa linnya ntandikirewa Islamically, psychologically, economically ntandikirewa Islamically omukyala tetumwogera linnya kubanga omukyala kiri mu bintu ebikwekebwa eva kyawaggulu nnyo tekiraalasibwa era gwe ne bw'osoma ku basahaba bonna amannya g'abakyala baabwe gonna tetugamanyi tebagogera naye nga balina abakyala
kiri kyawagulu nnyo, kisukwa ku ddaala eryanjulwa. Era ne mu Kulaani yonna wallahi mulimu erinnya ly'omukazi omu, ate teririimu nti kubanga mukyala wa gundi. No, lirimu kubanga yali pira ey'okuna mu kubeerawo kw'abantu. Wadde omukyala mwonoonefu oba mulongoofu atya, erinnya lye mu Kulaani teririimu. Kulaani erimu erinnya lya mukyala omu, Maryam. Ate Maryam taliimu kuba nti Maryam, taliimu kuba nti mukyala, just mukyala oba mulongoofu oba kino. Alimu kubanga yali pira ey'okuna, yali mpagi ey'okuna ey'enkolebwa y'abantu. Kubanga abantu bakolebwa mu mpagi nnyo. Asooka ye muntu eyakolebwa nga tagibwa mu mukyala ate nga tagibwa mu musajja, ye Adamu. Point taken. Yakolebwa nga gibwa mu ttaka. Kati yali pira esookebwako okutondebwa. Pira ey'okubiri ye muntu eyava mu boss, tusooke tuze, eyava mu musajja yekka, eyava mu muki, ye Hawa. That is the second pillar mu creating. Katonda yamutonda nga mujja muki, mu musajja nga tewali mukazi. Pira ey'okusatu ye muntu eyatondebwa nga ava mu babiri. That is nze and you, from my mom and from my dad. Ntegerekeze. The fourth one, yoyo yatondebwa nga gibwa mu mukazi yekka, owatali nga si musajja, naye yani ye Jesus, Yesu. Hadi Maryam yayogerwako kuba nti ye yafuuka ensonga Jesus abeerewo nga talina muki, musajja. Kati ye yayogerwa kubanga pira. Olaba ne Hawa, kubanga ye Hawa teyali pira mu kutonde kwagamba nti yatonda omuntu okuba nti ye boss, erinnya lye liriwa mu Kulaani? Liriwa ng'omuntu okubira okubeerawo. Abakyala tibaboogerako, amanya gaabwe tetugoogera, gali ga waggulu nnyo. Kati Maryam yayogerwa si lwakuba nti mukyala, wabula nti yali pira yaki, ya engeri okutondebwa gye kwabeeramu. Naye amanya g'abakyala tebagoogera, maidiya. Mukyala wa Falaawo, mukyala wa Luutu, akomaawo mukyala, so tialina manya. Erinnya ly'omukyala tebafa galyogera, maidiya. Kubanga liyinza okuswaza nga lifaanaganira ddala n'omukyala. Erinnya ly'omuwala nze gwe nasoma naye eyali asinga obusiru. Hadi gwe n'olyogera mu bantu nimanya nti mukyala gw'olina muki n'abaana ekise. No. Erinnya ly'omukyala tebalyogerako, liri lyawala, ne mu Kulaani teryogerwa. Mubawe respect Islamically. Kitegerekese. Aha, munzeeko ki economically omukyala kyabugagga oba si kyabugagga? Kyabugagga oba si kyabugagga? Omukyala kyabugagga, ke kabonero akasooka okulaga obugagga. Kubanga Nabbi yatugamba nti abaafunye ensimbi akole ki? Ekitegeeza omukyala kabonero akalaga nti esente diriwo. Si bwe kiri? Nabbi yatugamba atya nti abaafunye ensimbi akole ki? Hadi buli lwoga nti ogenda kuwasa nga tumanya nti weeziri.
point taken. Hakati ebyobugagga economically bagenda babiranga nti nze nyina kino na kiri. Bw'oba ina ekyapa mu nsawo wazze nakyo olina woolaga, bwe bagamba ng'ovaayo nti nayise n'ekyapa kyange ekyakedi yewandegeya, oyinza okukyogera. Ate lwaki oyagala okugenda nga omukyala ekyobugagga ekisingayo ate ogenda okiralaasa? Point taken. Tuddeko wa economically kitegerekese, psychologically gwanakugambye nti oyo gwe nnyina yekka. Ayinza okuba waliwo n'omulala naye yazze ku mukolo, kati olangako gwono gwomanyi. Bonna abakyala bange obamanyi. Olaba bw'oleeta obuzibu gwengona ndi yayise ne mukyala we gundi, nze nyina omuwala gwe mbadde njogereza namugamba sinnaba kuwasa. Hadi gwogeza kubisana ku social media nti nayise nani na mukyala wange. Olaba bw'ondeetera obuzibu gwofaakira bakyala bange. Ntegerekesa bulungi nnyo. Nyinza ondeetera buzibu. Bw'ava oli najja n'agwa munne mu malaka nga mumulanze ye temumulanze. Olaba baami be banyiiga era ishu y'okulanga mugyegendereze. Ojja n'olanga kapiteeni ng'ajja no yatuuse dda n'otamulanga oluusi omumanya kumanya nti oyani jeno. Olanga omukozi nga mukama we wali yatudde, bannanga b'ebitiibwa batuuse, lelelele gundi atuuse nga mukama we nnyini yatuuse dda ali wali emabega, tomulanze. Olaba oleeta obuzibu. Kati ebintu by'okulanga ebyo nabyo si byangu, mubyegendereze. Back to the point, omukyala nedda, oli muntu mukulu nnyo, tafa googerwa. Kitegerekese bulungi nnyo. Amanya g'abakyala mugaleke. Baganda bange mwenna abampuliriza, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olwaleero tuli kusiiba nga tuli ku bintu ebyenkulaakulana ebijja ne bibeerawo, ka tuli kusiibuluka. Olwayo tugenda ku kigambo ekigamba nti eddagala ly'ataaka eriteekebwa wansi w'olulimi lisiibulula. Eddagala ly'ataaka singa omuntu afuna ataataaka batera okumussa eddagala wansi w'olulimi okuziira kulemererwa kikugana kizze nikikugwira nikikuzitowerera. Ebiseera ebisinga munsonyiwe naye tulina kye tuyita okusika n'okuzaayo. Omutima gusika era ne guzaayo, era enjawukana we ziri mu biology. Omuntu bw'aba afa omutima gusindika ne gubulwa kye gusika, oba gusika ne gubulwa kye gusindika. Baseeka abaana abasomesa ejjanaza be bajja okubasomesa ebyo. Omuntu bw'aba afa assa n'abulwa omukka gwazaayo, oba asika n'abulwa gwazza. Therefore nti oxygen agwa munda oba agwa bweru. Ntegerekese. Omuntu bw'aba afa asembayo kussa n'abulwa gwasika, oba asika n'abulwa gwasindika ebweru. Carbohydrate nga tafuluma, carbon dioxide. Asindika
n'alemererwa okuyingiza eyo endowooza yammwe kakati enjawukana we ziri mu biology sijja zigenda otora kukwata bwe guti ne gubula okuta oba guta ne gutagatta. Kati sagala tugendeyo baseeka abasomesa okufa era nze ye topic gyentera nnyo okwagala okuyitako kubanga etera okukaabya abantu biki naye baga to the point baseeka abasomesa okufa ebyo bajja okubasomesa okufa what the death nasomesa sala ya omufu by then kati olowooza mbaseeyongerako by then myaka emeka egiyiseewo myaka 21 kati ebyo abaseeka kubanga omuntu olina okukola ki okubanga osoma buli kiseera naye baseeka abasomesa kyobalaba nti ensi ezaakulaakulana zo bwe wabeerawo kye tuyita kati nga Darul Ifta kwagamba abayisa ennamula z'obusiraamu bwe baba bakola caucus egenda okuddangamu ebibuuzo ebeeramula kati nga bolaba mu Saudiya ndi balina Darul Ifta ensi zonna ezirina olukiiko olusembayo ku ntikko oluyisa muziyita fatwa tebayinza kulussaawo nga temuli basawo tebakikola wateekwa okubeerawo mu bongo omu musawo nga tebisobola kubeerawo nga bateekwa okubeera n'abasawo mu lukiiko olwo nga nabo bayivu kwagamba bwe baba balulonda batera nnyo okwaga ate omusawo bonna babeera basawo bayirimu naye wateekwa kubeera omusawo w'abantu nga muyivu nnyo mu biology kati banayisa batya ennamula nga tebalina oyo bamwetaaga nnyo era abaseeka baffe bonna abaakulaakulana gamba ate kati kambawo ekyokulabirako Imam Shafi'i mumuwulira yali amanyi nnyo obusawo okusinga okumanya amateeka g'obusiraamu Imam Shafi'i yali amanyi nnyo obusawo okusinga fiqhi. Ibn al-Qayyim yali amanyi nnyo obusawo okusinga fiqhi. Sina baali bamanyi nnyo obusawo okusinga fiqhi. Seeka tateekwa kumanya kintu kimu wabula jjana yatiikirira mu kirala nga abantu by then kyebabadde baagala nga kyebabadde bamwagalako naye nga oluusi kiri ate kyamanye nnyo. Ntegerekesa bulungi nnyo kati kisinziira ku mulembe gwawangaddemu kikyebadde beetaaga bo n'atuuka era kyolaba nti ffe bw'obeera otusomesa obusiraamu ebyokuba nti wasoma hadisi ffe abawuliriza si bye twagala oba goli wa hadisi oba oli ebyo si ffe twagala otuyigirize kye tuba tukola ki twagala ekitukwatako that time. Kati oli ayatiikirira olw'okuba ayogedde ekikwata ku bantu that time naye nga babeera bayivu mu bintu bingi nnyo toyinza kubeera kulamula busiraamu nga ebyo tobirina. Oba ogenda kubulamula oti oba ogenda kubiramula oti obeera omumanyi so amaseeka musome nnyo tewali seeka irimu gy'oteekwa kulekayo buli irimu yonna gisome biidhinillah. Musome ebitabo tubyetaaga mu busiraamu byonna buli kyonna kyesoma kyonna kisombeera ngaokimanyi kubanga abantu bogenda okusomesa bebasoma kati tojja kubawa byakulabirako ng'obijja mu bibyo ng'oleete ekyokulabirako oleete hadisi oleese aya ogifunuze hadisi ekyokulabirako kyayo leete kyafaayo kya Abubakar tebajja kutegeera abaana b'osomesa. Leeta aya ogifunuze formula bo gye bakozesa
era example obawe yaabwe gye bawangaliramu gye basoma awo bajja kutegeera mangu obuki obusiraamu. So sigwe nga formula gy'oleese tebagitegeera, hadisi gy'ogivuuniza tebagitegeera, example gy'oleese naye tebagitegeera. Kaakati oba osomesa ki? Example bwebeera nga nziba okusinga formula oba toli musomesa mulungi. So make sure era bw'oba ogenda kusomesa nti ndi seeka ngenda kusomesa olwaleero bampise ngenda kusomesa baana basawo, genda nga kala yo yonna eraga busawo. Bw'oba ogenda kwogera ku zaka ku byekonomi, genda nga kala yo yonna eraga nsimbi. Bw'oba ogenda kusomesa ku byafaayo, genda nga ebyafaayo bikola ki? Obirabika. So togenda mu bantu nga bakuyise nti baana ba faculty ya education n'otuukayo nga tolina kyomanyi ku fed ng'obayigiriza nga oli out of the fed. How are you going to be jolly with them? Byonna nga byogera byonna tebabimanyi. Banaaseka batya? Banaawuliriza batya? Banaakutegeera batya? Kubanga omuntu buli ategeera nti otegeera kyategeera lwakubala nti otegeera. That is the formula in understanding. Bw'ogenda kusomesa abasomesa n'oyimirira ne bakulaba nga kwegamba nga ebitendo by'obusomesa bikulimu, nibamanya nti ono ategeera obusomesa kyeki, lwe bategeera nti otegeera olwo ne bakkakkana okuwuliriza kyokola ki? Kyoyogera. Kubanga olwo bajja kumanya nti obasinga how nti omanye obusomesa and more kiri kyobabuulira. Bw'ogenda mu basawo, you have to make sure nti embeera ya kisawo okwogera kwonna kugwa gye bali. Omusajja ono bw'abanga ali bw'ati tukkirize tuwulire kubanga ebyaffe abimanyi, ekitegeeza na biri byayogera abikola ki? Abimanyi nnyo nga bw'amanyi bino. Awo bakkiriza ne bakola ki? Ne bawuliriza era ne bakubala nti otegeera, kubanga buli wa fakalite yenna amanyi nti atali ye tategeera. You understand my dear? Amanyi, musomesa akimanyi nti omusomesa wa waggulu nnyo. Munnamateeka era bwe beeyita ba land brother. Kati bwakulaba nti toyina kyomanyi ku mateeka, wallahi naye leka mbabuuzeyo kano. Bwe muba mumpakanya mu ekyo, anakkiriza mubuuze. Obadde ogenda kumpakanya. Seeka wange tebakusomesa mu psychology nti totuulanga wansi wa muntu nga reasoning capacity ye eka wansi weeyiyo. Abagenda kumalira biseera. Point yange tegerekese. Bannange mu psychology temukisomangako nti togezanga n'okola ki? N'owuliriza omuntu nga reasoning capacity eyiyo esinga eyiye. Temukisomangako. Kisinziira. Nkyembuuza wali okisomyeko? Ekyo gye kiri. Kaakati buli muntu yenna bw'oba akakasa nti gye kiri, buli muntu yenna asomye ekintu kimukakatoko mu psychology okukyeyagaliramu era n'alabira ddala nti abatakisoma bali bubi. Point taken. Bw'oba oyagala kweyagalira mu busomesa, olina okumusoma n'obunyiikiramu n'obweyagaliramu n'olaga era ng'olabira ddala ataasoma busomesa oba yasoma ki? Siba kiri? Ssekkadde siba mweyagalira mu kusoma kwammwe. Kati Ssekkadde ono bwe tuba twogera, wallahi yeebuuza oba ono bategeera batya. Era naye bano Katonda abasaako omusango oba nedda? Atulaba nga tulinga non-living things. Okuba nekyekyo bakugamba omusasula akwogerere, ekitegeeza nga tomanyira kwogera. Gwe wakoze omusango, gwe owoza, naye baga nti oli alina okwogerera gwe totegeera. Era gavumenti yafulumyanga nnyo ensimbi okuliisa abasibe, kubanga nga ebiseera ebisinga byonna abantu bonna baggweera mu makomera bambi nga balina innocent, kubanga tebamanyi kwogera. N'essaawa etteeka nti oyagala toyagala, buli yenna alina omusango alina okufuna looya. Era bw'aba talina ssente nga bo bamuwaki? Nga bamuwa looya. Can you imagine why? Ekitegeeza nga balabira ddala
nti kkiriza oba gaana ono tayinza kumanya bye twagala ffe mu kooti. Kati era looya yeeyagalira mulimu gwe. Era mbeegayiridde musome nnyo bwe mugenda okuliidinga buli yenna. Musome nnyo, mutegeere nnyo, mujja kuliidinga abantu abatali bangu. Nosaba omusajja nge sente zazirina naye anoonya kakeeto. Nambwa tukanzije. Kakeeto nali mu ddalasa. Apostinga bya UMC. Ndikyali bize. Jangu kulabe nga maliriza ddalasa. Kiki nambwa kakeeto aliyo kamuwandiikira ebbaluwa. Nga ye no wali literature ye Kiyimba. Profesa Kiyimba. Naye ebbaluwa gye baagala ina kuba yani ya kakeeto. Abasomesa mutusimbya layini. Nosanga abazadde nga basimbye layini. Abagagga basimbye mu mamotoka. Ayagala mbuulire omwana bw'asomye. Omwana no wa nasale. Naye n'atula akameeza ne kamunyiga. Nga tajaawo n'akikinala bw'ati akalaba kacaafu. Naye ayagala tica. Beeseetula nno bagenda wa tica. Tica n'essaati eyiruse wano. Talina munniigiina. Ngaba naye n'abafugiraawo. Mu professioni ye. Tica yagenda okumbulira akaana kano kasoma wamu okalaba otya. Tica n'atandika n'okunnyonnyola akaana gwe kewazaala. Manyi ono omwana yeetaaga kukwatibwa oba nogarabba noono abantu batujoze. Gondagira ne bwe nkwata n'omwana nga naawe tonnazaala. Tica n'akufugiraawo. Mumutunulire buno bwana bagenzi ne bakwata Kurani bano. Batufugira mu mizikiti wallahi. Mwana n'abakalakata ettalabuya. Nadda wansi temuvaayo nga sinnavaayo. Kagenda okuvaayo nga kenkana n'eggi. Omugongo kakutwala tola salaamu n'otoola. Kifuba ne bw'oba gokyalina byeyagala okusaba. Kuba kaga vaamu ng'ovaamu kifuba. Bw'osigalamu eswaleefa. Olina gondera kali kaana. Ke katusaaza. Kati knowledge yako Kurani gye keeyagaliramu. So, mweyagalire mu kintu. So, seeka wange, mu psychology oba kusanga nga otudde under somebody nga reasoning capacity ye eri low. Oba oyonoona biseera. Olina okugendayo ng'olina ky'ogenza okuyiga ye. Ng'olina ky'omuyigako. Anti kyekyo kye ŋŋamba. Kati nga mwekyo reasoning capacity ye mwekyo eri higher than ey'omukyo. Kati ekyo nga kitegeeza nti life yonna weetambulira yonna mwagala temwagala mulina okuba nga musomi. Musome. Psychology w'ebintu. Namusekawo. Barakallahu fikum. Nze kati kye kireeteddemu ekyo tetuyinza kukkiriza abantu batalina knowledge ya kintu kukiramula mu Busiraamu. Nti oli atugambye nti eddagala lino tulisiibulula nga si professional mu by'eddagala, nga si professional mu muntu agenda olikozesa. Point taken. Bwe kibeera nga tetukkiriza atali professional bw'obeera doctor, ng'oli general doctor, tetukukkiriza kulongoosa kiwanga ng'ate olereyiwa. Tetukukkiriza kukola mu magumba nga iwe doctor nga toli wa magumba. Tetukukkiriza kukola mu maaso nga iwe doctor naye nga toli waki. Olowooza tukukkirize tutya okuyisa fatuwa nti kino kiyingira mu musaayi oba tekiyingira nga toli wa bya musaayi? Kati ekitegeeza omumanya alina kubeera nga kumpi profession zonna azikoze eki. Gamba watusingira fenna era nange awo wempanikira abasoma eddiini. Wallahi buli muntu yenna asoma eddiini nze mu respectinga nimpanika emikono nti nkutadde. Buli yenna yayita kagazimuuko byakola alina okumala okubinvestinga era n'abikakasa. N'ogenda owa dokita n'aga nti sibitegedde tujjeko omusaayi tulabe. Ntegerekese n'akebera omuki.
laga tegundaze bulungi kyenjagala gendako mu x-ray bakubaawo ennyini nti tugende mu sikaani ku kintu kyekimu ne bagenda mu sikaani laga eremye terina kyerabye tugende tukole endoscope ku mulwadde omwenyini bwakola ki bwanoonya naye seeka y'okubanga ajjanjaba ekintu ekitalina na positioni mu mubiri tebayinza nakikebera nti abo balyoyi ba myoyo gye batasobola kukebera ne x-ray gye batasobola okuteeka mu sikaana gye batasobola kuggyako omusaayi omwoyo tegulina musaayi naye naga abo be balyoyi baki wallahi tamanyi wegubeera tegutuula wano tebagukebera mu sikaana tebagukebera mu x-ray naye n'agulyowo ate n'agutuusa nti Allah yamuluŋŋamizza n'alyowo omwoyo n'agukola ki n'agutuusa nti yamulyowa n'amutuusa kati ku ddaala bwe riti oyo aba wa waggulu nnyo n'abasomesa abo temubazanyisa bo batambulira ku psychology teri musomesa yali ategedde obwongo bw'omwana nti yabukubye x-ray yabutaddeko mu sikaana yakoze eki naye wallahi n'asomesa n'otwala omwana nga tawandiikangako takwatanga ku kalaamu n'omutwalira omusomesa n'omuga wallahi n'amutandika okuva ku omwana n'akomawo ng'ennukuta amanyi oziwandiika ng'amanyi okuzoogera era azaawula nga tamututteeko mu sikaana tamututteeko mu x-ray tamututteeko byonna tamukubye ekifaananyi omwana najja ng'abimanyi era n'akuga nti bino byategeera results nezijja nti ategeera bino results zijja nti ategeera bino kino yakitegedde mpaka ku diguli eno kino yakitegedde mpaka ku diguli eno nga tamukebedde ng'akozesa psychology just observation oyo omuntu aba si wa waggulu nnyo oyo aba azanyibwako abasomesa bonna wadde basomesa ba myoyo oba basomesa b'abaana mubawe ekitiibwa si byangu tebikoleka guseeka noba nga gwosomesa omubbi oli muzikiti oba faaza oba oli pasita nga wooli wosomesa wali ababbi wali abenzi wali abali b'enguzi bonna baze obalyowo eki emyoyo bonna obalyowo emyoyo ng'ate togikebedde tomanyi obubbi bwono bukomawa tomanyi obwenzi bwono bukomawa kubanga ayinza okubeera nga mwenzi yava ku bwenzi obw'abasajja ayinda ne ku bakazi ayinda ne ku basajja banne gango n'omulaba nti mwali naye biri muli wabisiyaga naye olina okumulyowa omwoyo nogaa nti ono omubbi yava kukubba abantu yebba n'okwebba naye n'omulyowa miki emyoyo so baganda bange si kyangu kulyowa myoyo therefore tetusobola kubeera na caucus eyogera ku issues z'eddiini ega nti haramu halal kino kikkirizibwa ngenda kwogera ku musaayi gw'abakazi n'ogamba nti muteekwa okubulamu bannabiology mugenda gyogera mutyanga byo bya biology so temwetantalantala la therefore seeka wange kitegerekese bulungi naye wasoose n'oyogera ekyo kyennyini tubadde ku nsonga eri ddagala lyoteeka wansi olulimi nisibulula oba n'ogamba nti omuntu omumanyi yenna alina kubanga amanyi buli kimu ngambi asaana ate era bwe ngamba nti amanye buli kimu tekitegeeza nti amalayo aba afuuse katonda wabula njogerera ku jeno nsaba ntegeerekeke bwe tugaa nti omumanyi alina okubanga amanye buli kimu tekitegeeza nti amanye emyaka gyo okay kale omuwendo gw'enviiri wabula general ateeka okubanga yeetengerera ng'akola ki nga yeetengerera nsinziira ku kino kye wayogedde nti we bakutwala mu basomesa obenga bo we bakutwala mu obasinge nako we bakutwala mu balooya nze ekintu ekyo ndabyewo contradiction nti tusoma nga tulina kye bayita specialization
nga katugeze bw'ogenda ku university katugeze n'okola nti nga nze nenkola science nkuleetera kye wagambye anti sokolinde ogenda kireeta naye okimanyi nti wagudde dda ogambye tugenda okusoma nga tukola ki kwegamba n'osoma n'okuguka mu kintu kakati kintu nga anti oyo gwenjogerako akuguse mu kulungamya abantu oluvannyuma lwa Katonda kati ekitegeeza yaali jeno buli waga kubanga omuntu gwogenda okulungamya sinze sigundi buli omu ajjanga ye n'oli ajjanga ye n'oli ajjanga ye kati atenze ekinkakatako mu kukola ki kumulungamya kati ate nteekwa okubeera nga ndi kansala ku ye kati ekitegeeza nga ndaba bwalowooza ntegeere bwategeera nsobole okumulungamya kati ye specialization ye nga Seeka yakulungamya abantu oluvannyuma lwa Katonda kati alina okutegeera gwe oluŋŋama otya ye specialization ye omusawo aluŋŋama atya nyinza kumuyitirawa n'aluŋŋama omusomesa muyitirawo okuluŋŋama ntegerekese omubbi muyitirawo kukuluŋŋama ntegerekese inginiya muyitirawo kukuluŋŋama Seeka tomuwadde bingi abantu abo si bangi omuntu nga era kyovolaba sinze muwadde bingi specialization gye yayingiramu yeeyo bw'owasa omukyala Allah senga gwogenda otubula mu byoyagala mukyala gw'oyagala okuwasa tuyinza okugaa nti omuwadde bingi oyagala akunyirize anyirize abaana be yenyirize anyirize amakaago okirabye muganda wange ebyo byonna tulaba naawe omuwadde bingi naye gwe mulimo gwe ng'omukyala anti nze ndabanga omutwala mu department ya biology omutwale yensonga lwaki ne mu baseeka tulinamu owa sharia tulinamu owa hadith nti woba oyagala omuna hadith ogenda wa Seeka gundi bw'oba oyagala owa sharia ogenda wa Seeka gundi bw'oba oyagala owa physics ogenda wa gundi kati nze ndabanga okumugamba nti bw'agenda mu basawo ayogere ku ebintu bya medicine abantu abo siba nze Seeka kyenga mu ndowooza yange abo abantu batono ate aba mugezi nnyo ani yakugamba nti baseeka balina kuba bangi era balina kuba basiru sigambye ti basiru onoonya wonkubira edda Seeka wange oga alina kuba mugezi nnyo gwe ate oba nkugambye yoli akolagana na mwoyo ogutalina na position ayinza atya okutabeera mugezi era twetaaga nga mugezi nnyo asome biology asome engineering bw'agenda mu baengineer kati ate anawa example ki anawa example yaki nga ali mu baengineer nga tabimanyi afunayo engineer mwabo era nawe bulijjo wano otuyita omusomesa aliwa n'opita bwe nkwita nti omusomesa aliwa ne nkubuuza ekyabalimi oba nkubuuza kyabasomesa ekyo kitegeeza nti obusomesa mba mbukola ki mba mbumanyi anti ani yakugamba nti balina kubeera bangi wali olabyeko nga balina kubeera bangi obungi bwabwe twagala ki Seeka agenda emimba liwayimirirayo omu ekyo nga kitegeeza nti bayima Seeka wange kankuwa ekyokulabirako olowooza basahaba baali 11,000 siba kiri naye wallahi nabbi yagaa nti abasinga okumanya halali ne harami Muadh nga yabasinga bonna ne Babakari nga yabasinga era nabbi yagaa nti abantu bagenda kuzuukira nga Muadh ali olutamya lw'eriiso gye lukoma basahaba nga abaleka mile and miles mu kumanya halali ne haramu so kulwaki mulowooza nti ebintu byangu Seeka wange problem kiggwe gy'olimu okuba nti Seeka alina okubeera nga ali wide ye mutono Kulaane byonna mweri byonna bisangibwawa kati ate Seeka alina kubanga mukugu muyo kiki kulwaki omusaasira nga ye teyeesaasira
twogera ku bufumbo bayite Ssekkadde bwe muba mugenda kwogera ku bintu n'obutonde. عليكم سلام دكتور الله يرضى عليك كيف صحتكم انتم شلونكم تسلم الله يرضى عليك امين يا رب ajja kunnyika mweri knowledge kyova olaba ne ba professor asoma ekintu kitono bwe kiti n'akikugukamu. Seeka si walina okubeera Seeka alina kusoma bingi nnyo n'abikugukamu. That is the difference. Seeka alina kusoma bingi nnyo n'abikugukamu. Kati kankuwa ekyokulabirako bw'oba kugamba nti oyo Seeka w'amaanyi nnyo oyagala toyagala ffe ewaffe alina okubanga muyivu nnyo mu lulimi kyekisookerwako. It is the key of the knowledge okumanya olulimi oluwarabu. Kubaga nti oyo oba nga omwagambanga nti Sheikh al-Albani muna hadisi ayina kubanga ate olulimi yawugaluwuge, ayina kubanga history ya mugabuuzi owa hadisi, kubanga ayina okumanya history ya buli muntu aviibwako hadisi. Bwe tugaa nti nga buli gwowulira gwaga yava kugundi amanyi history yazaalibwa ddi yafa bwati yali mulimba yali yeebaka mu ddarasa nedda yalina abakazi ebyo byonna hadisi eno yajogeranga akaddiye. Ate emyaka kolora bwageze ne mu biology nti emyaka egyo abantu batera obwongo okubanga bukoze eki eyo yonna oyagala toyagala alina okubimanya Seeka wange. Oba Seeka temubuyingiramu nga temubusobola. Obadde ogamba ki Seeka wange? Sinzira ku kino kyewagambye nti omuntu bw'osoma ekintu kinyikiremu. Anti Seeka kati kyenga nti Seeka nyikire buli kyasomye. Akunyikira mu bintu nga 5. Allahu akbar la ilaha. Seeka wange gwe kulwaki obwongo okulwaki obwongo bw'abantu obunafuya? Okuba ne knowledge okubeera ne knowledge ku kintu nti olina okwata ekintu oba kimu n'okugukamu ekintu. Seeka wange si bwe kiri. Naye kino Yes. ojja kubanga Anti lwogenda okubeera n'enkizo, twetaaga enkizo. Seeka twetaaga enkizo. Omuntu asomye biology n'amunyikiramu, bw'obwongera bw'asobola okukosa n'asoma physics n'amunyikiramu, n'asoma Qur'an n'aginyikiramu. Ani yaga nti obwongo bujjula? Omuntu asingayo obugezi okukoowa kirala. Ate njagala mbabuliro obwongo saaviisi yabwo Qur'an, musome nnyo Qur'an. Esaaviisi esinga ku bwongo n'okuwunga kw'abantu kuyimiridde nnyo ku Qur'an. Seeka wange obwongo niyaga nti kati bw'obukoowa mu biology kulwaki amunyikiramu n'agenda ng'ate obwongo bukoowa omulamu n'agenda kiki osaasira abantu? Wegala omu n'abantu babeere ba Ssekkadde mu P5 second term. No, Seeka wange nedda mukwano. Now nze nalabako omusajja Seeka mukubulire, nalabako omusajja bamuyita AbduRahman mu bulamu bwange sirabanga amufaanana. Nawagalako naye sirabanga amufaanana. Tewali kintu kye yali ayogera ne weetaaga okgenda mu reference nga tumuyita reference etambula. Bw'atandika okwogera mu njani owandiika research neggwa nga teweetaaga kugenda gundi yakyogera bwakiri mu kitabo kye gundi volume bwete edition bwete page bwete gundi n'akyogerako yonna yasooka ono okufa yafa nga alina emyaka bwegiti yafa alina abaana 3 omwana w'omukulu yali gundi kwegamba. Abasajja gye bali Seeka wange Katonda agaba ebyengera bye nga bw'abigaba. Kati ate Seeka bwagamba nti Katonda bwe yali atona baseeka n'abaawulamu nti ye tabatonera. Ate obwaseeka kiba nyini kitone. Obwaseeka bw'oba nyini kitone nga bwe nkugambye nti yajjanjaba ng'ajjanjaba mwoyo ogutalina na position gwatakebera nakebera tagutwala ku scanner wadde ku x-ray.
naye ne kampuni ya tata gyeri era ya muntu ne mukwano gyali nga akola kino siba kiri Seeka era gyebiri ku nsi. Tolaba nk'omuntu gwawandiisa mikono ebiri ng'ate handwriting yeyeemu. Niwabaayo ate omuntu ng'awandiika bubi ng'ate n'omukono awandiisa gumu. Seeka ntoyina omusajja Abdallah Salatin ng'awandiika olubawo n'ajja wano yeti nga tadde eno nga bw'atuuka wano ng'akwata n'awandiika n'agenda. Abantu gye bali Seeka wange. Ebitone Katonda yabituwa naye tutuulako bituule. Kati naawe olina ekitone ky'olina wallahi ng'okituddeko. Buli omu tutuula tetwevumbula. Ate okusoma kuli fane. Bijjira eyo nze kati byenjogera saasubira nti ndibikozesa. Zisubirangako ninja kubasomesa nga mpita mu biology. Waki? Ninga nteekwa okumumanya. Njagala saagala. Already biology yenze nyina okwemanya. Siba kiri. Lwaki oyagala mmanye ekirala nga nze seemanyi. Kati inginiya amanya bino n'amanya nti kano kakola bwe kati nga teyeemanyi tola nti aba mukyamu. Nze manya omuzindaalo guno guna living thing nga n'okwemanya nze living thing. Kani mbeera nsobezza. Naam Seeka wa. Naam, assalamu alaikum warahmatullah. Seeka nzizeeyo ku nsonga eri gy'oyogeddeko eya abamanyi bano abayisa fatwa okubanga balina ebintu bye bamanyi ebyenjawulo ne baleetamu n'omusawo. Ekituufu kiri nti era ne bw'otunuulira mu busiraamu buno nga basheekhe batusomesa tawhidi, wallahi bwe baba tebalina irimu ku byobuwangwa ebyobuganda n'ennono bamaliriza bye basomesa tebigguka. Bamaliriza ffenna batujja mu busiraamu. Wallahi bamaliriza ffenna batujja mu busiraamu. Akati nze nali dijje nga sinaba kusiramuka. Director of Jana. Jahannama. Batolaba abatamanyi nga bamwita Director of Jahannama. Jahannama. Naye ng'ate the man is the Director of what? Jana. Naam. Kati nze yalinga gundi yali producer wa Sega wa Lukumani yasiramuka. Naye nga nagenda okusiramuka nenoonyerezako ku fatwa ya music mu busiraamu. Ninga ku site waliyo basheekhe abagamba nti music talina buzibu bwonna. Naye nga nze ayina iri mu munda mu music mu kidongo nga sirabayo kalungi n'akamu. Nze abeerayo practical. Boba nga bakulaga nti mulungi. Naye nga gwa muliko magongo. Kati nagenda okunoonyereza. Seeka mu ndonga gasifunanga mukati. Ali gwa atamanyi na ndongo gw'omugamba nti endongo ejjudde obuki. Kati nagenda okunoonyereza ng'abantu abo baba ate tebaagendako mu ndongo tebamanyi kibeerayo munda. Nga yawo awoza kimu nti omusajja ayimba bisomesa abantu naye nga tamanyi kiggukirawa. Seeka alina okubanga naye omusajja akutemera tawhidi n'akugamba ekigambo bweza kyatandika bwe kiti ne bakola bwe bati ne kibulawe era mu Luganda bw'oyogera kino kati awo n'oba okoze bw'oti n'olabanga kati bw'akuzza eno mu busiraamu ng'amaze okutwala eri bitegeerekeka nnyo. naye bw'akuleetera ebibye biri byokka sajja kubitegeera. Seeka kyekyo. Seeka wange kankubuuze. Njagala mwe mbabuuzeyo kino. Omukyalo omwe atuyambe. Amma ggwe senga omukyala obufumbo gwe bwalema ajja okukubuulirira. Ebigambo bye obitwala. Ku lwaki? Kubanga ye lwaki bwamulema. Nti atamanyi kintu abeera mulabe waakyo. Omuntu atamanyi kintu abeera mulabe waakyo. Semberayo Seeka. Semberayo. Awo. Semberayo. Seeka. Ane watagaddamu kubanga Seeka ono abatajaga ndi bannange nzisenza sirina mukyala. Naye nga baganda bange kyensaba kitegeerekeke. Ishu y'okuluŋŋamya abantu olina okubanga
byoyagala okubaluŋŋamyamu byogenda okubayitiramu. Teri musirikale agenda mu lutalo ng'ayina kisi kimu. Teri musirikale mutendeke agenda mu lutalo nga tasobola kutta muntu ng'akozesezza nangalo ze zokka. Ayina okuba nga amanyi waakuba omuntu n'afa, kubanga nga waliwo omuntu gwe balina okukwata nga tekyetaaga kwonoona sasi na kukuba abeeri bazuukuke bategeere nga ayina kumunyigira awo n'akola ki. Ayina okuba nga ayina tactics nnyingi nnyo zasobola okuttiramu abantu. That is a trained soldier. Ate nga wagitegeera muki? Eswala nga wagijjawo anti wagitegeera muki? Njagala tujje nkulage kyeŋŋamba ky'ogamba ogenga eswalayo wagitegeera. Njagala ombuulire nti osobola okutegeera eswala wagijjawa, si mu Kurani, si mu hadisi, tewagiyiga mu lulimi Luwarabu, tomanyi kubala nti era 2 3 4 olaba nti ogasse ebisomwa bingi nnyo. Okimanyi nti olina okubeera n'empisa eziyimirira mu bantu. Okimanyi nti olina okumanya bwe boogera mu bantu. Omusajja ayimirira n'asomesa eswala ng'atuvuma buvumi. Mwe bisajja mmwe muli bisiru, sajja nirukula tirumanyira kusaala, kale owangadde ki? Oyo olaba asomesa swala aba yagitegeera. Kubanga eswala egamba muntu kukakkana kubeera mugonvu. Kati ate yennyini tannaba kugonda avuma bantu. Omanya nti eswala tagikola ki? Tagimanyi. Kati kyogamba nti ng'amanyi bulungi eswala yange kitegeeza bingi. Andi kitegeeza bingi tola ngambye nti eswala enjogera badde nga abayina yakatono kasigaze ojja batomeza bali kyentegeddemu nti sheekh yali badde bwati kati nzate siri bwenti. Kati kankubuzeyo seeko ovuga emmotoka tokimanyi nti omuntu bw'ayigira mu speed emmotoka emulema. Omuntu bw'ayigira emmotoka mu speed ng'avuga speed tayiga mmotoka, ayina genda mpola. Era abantu bannyo bavuga emmotoka ne batuuka naye nga tebamanyi mmotoka. Muntu abavuga emitwe ne gigenda nga gikuba lwe. Bantu bangi kasasimbule emmotoka atunula eri nti bwemba sitomedde biwedde naye atukuba mu binyata. Olina okuba nga otunula eri ng'otunula wano ng'otunula eno ng'otunula eno ng'otunula n'eno. Lwobeera good driver. Kati omuntu yenna alina kugenda mpola 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 mpola. Seeka obuzibu bwange kulwaki musaasira baseeka temwagala basome? Nze nasangako omuwalimu omu ng'asomesa obusuubuzi naye nga mubufunza alyange yatugoba tulinga ffe abasuubuzi benna abali mu jahannamu nga tuli omutu. Anti kati kyekyo katolaba gwe wanyiiga n'okufuluma nafuluma akatolaba ate ekyo kyennyini kyendiko nti alina okuba nga amanyi obusuubuzi era ng'amanyi bw'anaakwata abaki abasuubuzi. Katolaba nti yakugoba ne muzikiti. Ekyo kyennyini kyekugamba. Kati back to the point my dear nti now Mzee Hassan Kurani ewagala obwongo seeka wange. Ekyo kiriko kubuusabuusa. Kurani ewagala obwongo. Ekisookerera sigenda kwogera nnyo. Mu nsi yonna ne bw'abeera omukulembeze w'eddiini yonna etali busiraamu teri amanyi kitabo kyabwe mu mutwe. Munfuna bulungi nnyo. Tewali nzikiriza yonna nga mubo mulimu omuntu amanye ekitabo kyabwe mu mutwe okujjako abasiraamu. Abasiraamu omuntu asobola okukwata Kurani yonna mu mutwe era gye bali abaana bagimanyi mutu bano bamukibi babano. Ayimirira n'asoma Kurani gyeva mpaka gyekola ki. Njagala ondeetereyo munnaddiini yenna mu nsi yonna amanye ekitabo kyabwe mu mutwe kyonna ng'ava ku munukuta ku nukuta n'okutusomera page emu muneete only 1 page ojjeyo nze P5 second term nsobola okusomera page 3 mu Kurani nga nva nukuta ku nukuta nga situnulako naye oleeta n'ayina nga profesa mu ddiini endala nga tayinza kusomera page namba nga agikutte mu mutwe yonna nukuta ku Kurani kyamagero nnyo. Kurani kyaki? Kyamagero. Teri eddiini yammwe international. Exactly.
Planet is wagala obwongo era omwana bw'aba akutte Qur'an obwongo bwo busobola okukwata buli kimu. Agaana bugayi sisuubirayo wallahi muntu yakwata Qur'an wali kintu kisobola okumulema kukwata tekiriyo nga kyavuddewo nebyammwe ebihistory ebibiology ebikemistry atya wallahi mbyefubako nembikwata tibyetaaga na dakiika 10 nga bigaana bitya 10 tekisoboka mbambikwata wemba Qur'an nagikwata tekisoboka ekyo ndayira erinnya lyakito nti wallahi tekisoboka toliwo ekintu ekyaganya okukwatibwa mu mutwe nkikwata mutwe nga bwe kiri ninkikuteera awo nuga nti oliya kopi naye nga saakopi nekikutte buli obwongo tebusoboka obukutte kino tebusobola okulemwa kino olinga ayita mu njatika z'amacupa ng'alemwa ez'endeku tekisoboka wempitira mu njatika by'amacupa nga nemu ebyendeku nti bijja kunsala. La Ssekkadde la obwongo obukutte Qur'an bwera tobusobola n'okuzannya wano obeera buzannya nnyo. naye oli bwe yagenda n'abyogera ne mugamba ebyo byonna byeyogerako nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yali kafulu mubi era ye yakugambye nti ebyo tebyetaagisa busiraamu abulimba. Exactly. Tubinza kubaawo nga tebiriwo. Obusiraamu tebubeerawo watali bantu. Ate psychology w'abantu yoyo obusiraamu bukola ku nsolo bukola ku binyonyi tulina okuba nga tubitegeera tuwangaala tutya nabo. No my dear saagala tugende tuddeeri nga tugamba nti abaffe senga tuseddagala wano wansi ng'omuntu afunye ataataaka asiibulukuko oba nedda tewali kubuusabuusa eddagala tuliteeka wansi w'olulimi olw'ensonga bbiri ndoozi olaba seeka wange olaba nti biology mwetaaga eddagala baliteeka wansi w'olulimi olw'ensonga meka bbiri esooka nti wansi w'olulimi akabubi akaliwo okutuuka ku musuwa tewali kabubi kali soft kakasinga mu mubiri gw'omuntu. Wansi w'olulimi akabubi akaliwo okutuuka ku misuwa egy'wansi kali soft nnyo. Buli bulububi lwonna oliri ku mubiri tewali kakasinga kubeera soft. Why? Kubanga kabeera kabikiddwako olulimi. Kabeera kabikiddwako olulimi. Ate nga olulimi eva bwe luba liri ku ddaala eryatula ekigambo maama, bwe luba liri ku ddaala eryatula ekigambo ani maama, kiba kitegeeza nti lusobola okuzannya nga teruubiddwa kuva mu positioni. Era kyova olaba psychologically kyekigambo omwana kyayatula n'asookerako ntumanya nti ajja kwogera. Kasita asookera ku taata tumanya nti ajja kwogera. Siba kiri mu biology. Kasita asookera ku taata aba tajja kwogera. Kubanga bw'oga ntaata okwogera ekigambo taata olulimi lulina okuba nga lukubye waggulu. Siba kiri? Kati ate ekigambo maama okyogera nga olulimi tulina position gye lulimu. Wegeza kwogera ekigambo maama lubeera terulina bwe luli. Ekitegeeza nti the tongue is ready to go. Obulamu bulijja kutuuka. Era kyobola that why tutugamba nti ekigalo kino kisajja kino kuba kiba kida kisajja kuba kituuka ku ngalo zonna owatali buzibu. Kati ate luno oluwanvu oyagala twegala tuyinza kutuuka ku nasunga tolukasse kulukwata ate tulujja kujja eno bweru terujja nakutuuka ku kino okujja ngo naye olukigasa 1 2 3 4 bulungi nnyo kyebava yita ekisajja si kuba nti kyekiwanvu ennyo naye kubanga kiri mu position etuuka buli wamu owatali kufeiringa. N'olulimi olugogera ekigambo maama biologically luba luli ready okugenda buli wamu lukulaga nti lulamu nnyo biologically. Akati olulimi olwo wansi waalwo nze nammwe
njagala tujjukire nti nze naawe bwe tubeera nga tukuze ng'emyaka gye tulimu tuba tufulumya lita emu n'ekitundu ey'amalusu ezeredde si bwe kiri lita emu n'ekitundu ey'amalusu etuvaamu naye kisereretingira omwo negenda si bwe kiri naye lita emu nakiki nakitundu kubanga wano waliwo obusuwa bubiri saidi wano obuleeta amalusu n'obuva waggulu w'olulimi n'obuli wansi w'olulimi bwe busuwa obwo omukaaga obuleeta amalusu mu bantu ntegerekese bagana bange kati biologically wansi w'olulimi waliwo obusuwa obusuwa one akawubyi akawula olulimi n'obusuwa kali very soft ntegerekese okumanya kali very soft eddagala bwe ligwako limulunguka ne liyita mu kwikire ne ligwa ku kawubyi ak'omuki obw'omusaayi ne buyingira mu musaayi there and then ne bugenda ku mutima kyobola abantu abatataaka babasa eddagala wansi w'olulimi kwega tewali na budde bulimira kubanga bwalimira lijja genda liyite mu esophageal tube ligendewa digestion system mu ebyenda webinayingirira mu musaayi ng'omuntu yafoze eki kati kyebava bazuula eddagala nti bw'oliteeka wano olw'okuba nti akawubi akaliwo kali very soft ate n'obusuwa bungi obuliwo kati olulisaawo kati oluzinga mu bwangu ne buyingira mu busuwa obwo ne budduka there and then obusuwa ne buyingira mu muki ne bugenda ne buzibukula emisuwa gyaki gy'omutima omuntu nadda engulu ntegerekese baganda bange tuli ffenna bannagaga kati eddagala eryo abaffe lisiibulula tugaye balisaayi lwa nsonga meka nakano eriwo soft ekirala waliwo obusuwa buki bungi namuseeka wa yes my dear thank you my dear ntegerekese abatakoze eki nga bwolaba nti kakati bwe nkwata omutwalo guno ninguwa seeka wange tasiibulukuka kubanga talidde amakwatolabe kati tasiibulukuse kubanga terigenze mu digestion system liyingidde mu musaayi terigenze mu digestion system digenze mu musaayi era bwamala bwerimala okuyingira bwamala okudda engulu afujja bino ebisigadde bambi abifujja byo tibibagenda kuyingira eddagala there and then kamulungukaawo ne kayingira mu busuwa obuli wansi w'olulimi bino ebisigadde awandula kakica ng'eddagala lyagenze dda talimira ateekayo ne ligenda mu busuwa era lyo kyobola abaliteeka wansi w'olulimi gwe mmere ogiteeka wansi w'olulimi ogiteeka waggulu waki kubanga olulimi ne lusika naye ebiri tuliteekayo munasigalaawo exactly empiso yaki namumpulire empiso yaki vitamini kyeki kiriisa kiriisa vitamini kiriisa already kiringa oba omaze omuwadde glucose and above kwaga kiri vitamini atuula mu kifo ky'emmere ekitegeeza osobola okukola ki okuwangaala nga tolidde nga weesigamira ku vitamini oyo ataaka etegerekayo heart attack okusanga obuzibu omutima nga tebusobola kukola ki nedda siteeka nti abeere ataaka nga bolaba nti wafima olero omuntu wafima ataaka gwekutte ekintu giyita ataaka exactly direct
kagenda bw'aba agenderedde, bw'aba tagenderedde tasiibuluka. Kubanga kiri kyeyadde akola tukisiibulula. Nga bula nti senga obadde onyumunguza mukamwa ng'otawaaza oba togenderedde kumira ki, bwe kakutanda ni gakola ki, osigala osiibye. N'oyo bw'atyo bw'abeera. Yes. Awo ate mu bwangu era gwe mugaso gwako kyola ate tulina budde na bukamira. Ntegerekese. Kakati baganda bange tugende ku kitegerekesa bulungi nnyo. Anti kyebala nti one skin eri soft. Ekyokubiri waliwo obusuwa bungi nnyo obugenda ku mutima nga bwe tusobola okubufunira. Nga bula nti bwe tuba twagala kukwata bantu tudde awo wandegeya waliwo amakubo mangi gonna nti awo tubafunira. Kati nawano obafunira obusuwa obungi obugenda amangu kumuki ku mutima. Ntegerekese. Kakati baganda bange tugambe nti na sirisekanze bakuloga kiddukano lya menvu bakuloga kiddukano lya menvu sirina nze Ssekkadde Muhammad. Ne bwe kibeeramu si ye main issue nga bwe tugenda okiraba. Baganda bange inhera esiibulula senga omuntu afuna owaafuna ataaka n'emujjira tuli fenna ne bamusaamu inhera asiibulukuka oba nedda. Sheikh Nuruddin kiki senga omuntu afuna asma ataaka n'emujjira ne bamusaamu inhera bagikosa ndoza bafuna asiibulukuka oba nedda. Tuli fenna awo tujja okutandikira ku lusanda olukola ki olujja obudde butuliridde empinga tugendeko mu baana. Abaana bakuzi balanga tubalyaza amaanya nnyo tugenda kutandikira ku inhera sibo kiri tula abantu bagikosa abaafima abaki evaawa era yatandika ddi so ani yagivumbula ebyo bintu mujja kubisoma inshallah mukati mumbinoonyeeko inhera dirwe tugikozesa nze kyenjagalamu. Ntegerekese erimu ki kisiibulula oba bbe kati eyo gye mujja okulaga inshallah naye tujja kukwatako katono kubanga nali njagala nnyo era nga obwongo bwange buŋŋamba nti saagala tutuuke mu Ramanzaani eri nga tukyali mu Ramanzaani naye simanyi sigeza nenjogera ku bwavu tujja kutuuka. Wallahi yabwogeddeko ye yennyini yabukoze ki yabwogeddeko. Olaba abazibu olw'okuba yatereera tayagala tubwogereko ffe tetutereera. Ffe naawe anaatandise nze kyemmanyi wallahi sirowoozangako nali njogedde ku bwavu. Sibwogera nkuwadde without niya exactly by the way wallahi era sibulangako waka nti nze kwogera ku bwavu kendijja nti ŋŋenda kusomesa ku bwavu kyekiki ndisooka kusomesa kukola n'amateeka g'okukola then ndyoka embulaminga ono agaanye okukola n'asigala mu buki mu bwavu. Exactly nina kusooka kusomesa kukola nakumala kusomesa kukola
amateeka g'okukola then netulaba nti obwavu bubeerawo butya. Kati mwe mulowooza nabwogerako. Allah abasaasire. Sibutegekanga. Ekinneewuunyisa ndabira ddala nga mmwe temubumanyi. Seeka wange kankubuulire kino. Seeka gwe tomanyi nnyo bulungi bwa busiraamu kubanga tobeerangako nga toli. Omuntu eyabeerako nga si musiraamu amanya obulungi bw'obusiraamu okusinga ffe ababuzaalibbwamu kubanga yabeerako eri mu mbeera n'emunyiga. Ntegerekese kaakati gwe tomanyi osobola okubeera mu kintu nga tomanyi bulungi bwakyo ng'akulengera yalaba nti gw'oli buki bulungi. Naye wallahi bwe ndyogerako tola nti mwankyawa nga sibwogerangako naye kendyogera ku bwavu nyina kusooka kwogera ku kukola. Baganda bange tukole. Nfuuka bwe njigire ku kukola. Ebyo bwe ndimala okubisomesa then amateeka g'okukola awo nga tusooka tugamba nti bwe tukola bino byonna esente nizigaana kiba kiki. Awo ndyoke ŋŋambe nti awo kitegeeza nti amagezi go we gakoma. Sinnabaseeka kubwogera. Irimu yonna sinnagisomesa.